Kama nti gone Lukwago ovudde mabega ng'opinga Lukago baba bategeeza. Wa comment nzirapo. Twayawukanira ku kwesimbawo nga mpagira Mabike nga designize monitor nze kola bya bufuzi. Najje gaba n'agamba nti tugenda kugoba ababbi bakalungi ne Siraji abamaze ebintu bya Kampala. Lukwago. Ebyogerera awo. Nga simulumbye. Tokali mu kitundu kyo. Ali mu kitundu kyange ngenda ku radio. Media mbuuza nti wayi mwabbe ebintu bagenda kubagoba. Ne mugamba Lukwago gwe mmanyi mukwano gwange. Byayogedde yabadde atamidde. Baba Musiramu. Anti kirebo yakimbuuza. Atamidde. Bwaba simutamiivu. Tayinza byogera. Naye nze musaasira. Media n'agamba gweyogerako Musiramu. Konze mumanya anywa omwenge agunywa ne Betty Namboze igindi nawala. Agutandikira mu gaba n'agumayira mu chupa. Bale eri na Siraji. Kyofa oyadamwaniza yamugambye jangu naye wegendereze corruption. Ekyokubiri beera consultative eriwa immediate boss bo. Nga ye yagamba alinga gati kati gwe yebuuza ati yavaako calamity eri. Taina solution. Ko yajja mukachiko yagamba mukesi etefunanga sleeping idira iki Kisaka. Naye kesi tefunanga sleeping minister like Kyofwa. Kyofwa nga abadde vibrant. Ya reporting incident ezabadde akola mulimu ki. Ba minister bamuwa minister nga wa Uganda yonna. Gwe ne bakuwa minister nga Kampala ngoli deputy ne munno. Nolemu okola alarm oba supervising aje. Bozi na olovu ayagala kifo. Kati kisa wazino yomu kuba candidate abagala oba vice president w'ekifo kya Mpuuga Buganda. Bali ne oyo Namayanja bali ne Muwanga Kivumbi waliwo n'owokuna naye amawere genfuna namboza alabika asukkulumyeko yandibadde gundi Kivumbi naye waliwo amawere ge comment zibamuteekako nti ali kino naye nga ebyo tubirinda bivuemu. Namboza ndabaga naye ayeekweseri ate bwe baali batandika Namboza yaliyo mbawagira principal utandikwa yali nyayo gubuli awo nga police ekukima nafuna n'amawire nti bankima ne bamala wiki nga ngalina bajja awo ne bangamba tukunnonye baga tugende wane uwo ewange ku office ntula mu motoka yange kototyo yali yakulira CID angamba totuula mu motoka tukutwalira mu yaffe konze njala kuvuga yange nti nenjirekawo ne bantwala bamabikabwe bajja ne bakola nduulu nga mazee na kunya ne bantwala fayire bwe tumalo tawunikira ka batulete akatambi tukalabye ne oseruzira ngamba nze mbadde principal agenda okulumiriza kati ngenda kulumiriza tumwine sente zino yazibba ne engineer sente zali meka bali bagambye 7.5 miliyoni naye akatambi kali mu 222 ne kati era ako ke nali ngenda okuwaayo nti sente ze baba sizezo nyingi zisinga kwezo ze munsi kati bwoba manya nti nfunya akatambi ako Basooka bagana bailo okumpa omulamuzi gwe twasooka ku high court n'agamba mulwadde tasobola kumpa naye bannange nga yabawadde ba co-accused nga enkeera ne tusala amagezi Abdallah Kiwanuka ne tukyusa lawyer I mean omulamuzi ntukyaddayo ne mugamba nti ndekulidde sikyakolagana kalungi okumpa iza ya basene nga naditiri esikola ne designing nanoonya ne muganzi kalungi tumanyiko ebintu awo nenkuteereddeyo omugongo twagula tractor tuzimba ekizimbe nonfulatinga sente ngende mbyogera kale wona osinzira okubeera nga otankwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye oti afunye okusomozebwa nkusaasira ate tuka ku bwanguzi nkuyozaayoza nze Matias Sekanjako tuli ku MS Media Uganda nina Siraji Lubwama Everett Rio Estate bagula na kutunda ttaka awasangibwa Ntebe Road bayita ababiri ku kizimbe okuli Abisa Bank ku mwaliriro ogwokubiri namba zaabwe z'essimu zezo ku screen wansi Salongo Lukwata kola ku ndwadde ez'enjawulo asangibwa Mukono Kyaggwe okyamira Katosi oviramu Ntenjirwa babodaboda babuuza bamanyiiwo ennamba ze z'essimu era nazo zezo wansi Siraji buuza abantu abatulaba ku mukutu guno balamusizzaako nnyo abafunye ebizibu Katonda abasaasire ku muliraane waffe twafiiriddwa muliraane wange bamuyita Sarapio afudde enkya ya kire kikesezza enkya n'abalala bafiiriddwa
n'abafuniddemu tubayozaayoza naddala abakungu abafunye emirimu bannankulu b'ekibuga Kampala KCCA ne deputy we tubayozaayoza simanyi oba ekyamu tebakiranga kuba bagoba basatu ekya ono wa Erethe Moses ekya Daniel naye Museveni ebintu byabireetamu pisini n'abaleetamu n'abalekamu essuubi nti oba ani adda bwebityo. Christmas eri wasirayi nze sigaba Christmas sijikuza naye ndiya mmere nga abalala bwe bali ate Christmas tebatera kutunda binyeebwa era olunaku olwo nadde enkoko neegulidde ku $1.4 ne BBS n'empaayo omuceere n'empaayo n'empakiti z'eŋŋano manyi bw'obeera ne sugar bowl n'otagibikka tubika ennembi binuuna ku sukaali nange nawadde kika ennembi mu Christmas. Kale gyatugende wano ku appointment zino eza president nankulu n'amumyuka naye olwaleero balese musiraamu omukyala ndowooza Lukwago eno political side ngaekulembera Lukwago ate Lukwago naye musiraamu okulwanagana kuyinza okuggwaawo. Okulwanagana tekiva ku busiraamu luli bamuleetera executive deliver nga muganda banirowooza nti ekyo factor yandibagasse naye teyabagatta okujjako ku ntandikwa bwe yayingira ofiisi Jennifer yayita basinkana ne Lukwago mwanyagala kukuwaayo ku musaala $360,000 ko ye nti nzikolera ssente sente olweziriibuuda n'amusalako 2 n'amuwa 16 ye niyeewaana mu 5 ate gusinga nze omusaala nze mukamaawo ze olutalo lwatandikira ku musaala authorities ezisinga zibadde zeegerekera emisaala nga paalamenti bweri era entandikwa yavuira awo Musisi ne KCCA yagitandikamu nga KCCA sikira KCC Jennifer kyeyakola Jennifer yabeerawo yalinga KCC yajja na KCCA kuba Lukwago yamobilizing abantu basayininge mangu etteeka amateeka gajja ku nga okulonda kunaatera gatera kubaamu ebituli bingi gagenda yajja agagoba nga manyi gagenda kukwata Ssebaggala okwekanga akwata ye era ekisanja kisooka yamalako ebbanga emyaka nga 3 nga takola ki takola ate ng'ali mu kakiiko ka Justice Catherine Namugemerere kamuwulirizaako ne kafuluma nga awo minisita yali Frank omwebazi ejjukira akavuyo akaaliwo nga bafunye kooti order muyimiriza ono Honorable Alan Sewanyana n'abuuka emmeeza n'agimutwalira n'agasaasavingiddwa ripooti n'efuluma naye n'amala ekisanja wabweru naye nawulira yafuna akasente k'oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu gavumenti yakamusasula. So ekyobuganda amanyi ekyobusiraamu kyanjawulo naye Museveni alina embeera ze bwe yaleeta omuganda n'atasobola kulwanyisa Lukwago ng'ogyeko kuba nti yava mu ofiisi ebbanga eri bwe yakomawo yatandikirawo era tebakwataganangako KCC tebangako namawulire ga ssanyu ebiseera ebisinga okujjako ebivulu bya nankulu Musisi anti we yabeererawo ye yabitegekanga ye omuntu era ng'afuna kampuni nezimuwa ssente ne bateekawo enguudo abantu ne bazina ne bakyakala obudde bwonna. Kati Christmas eno nalabye ono abadde acting yataddewoko ennaku paka January awo obanga 10 abantu batundire ku nguudo 2 ezeeyo mu Godown banoonye ku Christmas era abantu beeyeeyo katawa abasutembe bo bagobyemu muki mu kibuga saawa ya Christmas ebayanjawulo nti mu kifo ky'okubaleka bagende babbe banyakula ebintu nga balina bye batunda obawe enguudo ne babeera awo nga bateekawo obutale bw'omubuulo ewagundi kabeera lwakuna
Bidandisa liwabeera minisita nga alina enguudo z'ateekayo yeyo ku go down biseera bya Ssebaggala ne Ssebaana ne batunda. Naye njozayoza abantu abo ababiri naddala Hajati Kifra Buzeki n'abadde mu local government emyaka 23 eddala lya commissioner yaliko ku ddala lyerimu central government mu Muguuni mu bitongole ebirala ne munne Moses Kigenyi abo bonna baadde tebasuubirwa abantu babadde basongasongamu nti gundi yayinza okujja gundi yayinza okujja bali basonga nnyo mu bannamagye walimu munnamagye omu mukyala naye n'abalala incidentally teyasaba ani atasaba omukyala teyasaba abantu basaba 10 public service commission this time around 7 years process si yalonze basa olwajjayo bali bano abali acting Rusuuyo abadde acting abadde wa director legal in charge of legal affairs ne revenue ate deputy wabadde director public health babaddemu simanyi oli abadde deputy ateekwa kubanga acting abadde akola gundi director yenyini abadde amuyambako okuziba eggaabu ayinza okuddayo mu kifo kye noono naye bayinza okumuddayo ne bamusingawa wali kuba ebbanga ettono oyinza kubaako bintu by'omunenya bingi abadde akyasoma mbeera na biki bayinza okuddayo naye issue eriemu nti ekireese bano abapya kibadde kizibu ekyeggwanga lyonna ekya Gabeji yatta abantu 35 18 ne basavayivinga bagenda okumala omulimu poliisi n'ebitongole ebirala nga 11 tebalabikako oba bakolera ekijjukizo bakiteeka ekiteezi naye background eyavaako pulezidenti okugamba ayigegge Betty Kamya nti noonyereza kati eyo primary report eggwangayo kitegeeza alina okuleeta full report kitegeeza waliwo abalala abayinza okukwatibwako munda mu KCCA naye KCCA enkadde abakyala babadde bakola bulungi ze bamanyiiko eri eyasooka yali Rufi Kijambu yateekangawo resistance n'olaba nga ayagala bannakampala bafune ki services bamusaba nga ssente nga tezirina kizigenda kukola ng'agaana wajjawo ekiteeso ky'okutunda Owino ne Nakasero n'okukiwa agiddukanya si kugitunda basajja balaba y'omu yekka mu KCC yagaana kubanga bajja Ssebaana yasooka n'agaana nti nedda obutale bw'abantu sisobola kubawa abasajja balaba ne bagenda balaba mukyala wa Ssebaana then naye yafa bamitanga Christine Namiro ne bamuwaayo baase ya Brown bawe yali bweru yakomawo n'agamba ekikuta kiki bali mu nnyumba banyumyamu akatale sikako minisita otafiire agamba bakatunda ati gwe ofiirwa ki va mu ntalo z'abantu KCCA ekolera gavumenti minisita wa local government agambye akatale kakole ki nga bw'omanyi omukazi mu lulimi ne bbaawe era naddala nga bali babiri yamumatiza kati bano bagenda omusanga ng'abagamba nsobola obbawa naye mbawaako kamu mwerondereko omutwala ku Owino ne Nakasero jjukira Kisekka yalimu mujaasi musajja oyo oba brigadier naye n'amalamu ebbanga kati ne bagamba nti bamuwayo ebbaasa n'abalimira ku kamu ebbaasa ne bagikubisaamu n'agamba ekyo nkirabye kati ate state council abakansala bange mbakoze nti kubanze munterezezza ayitayo special council nayita special council Ssebaana ye muntu atajja mmere mu woteeri okujjako nga muli mu campaign ate mugirya mu bwoteeri buno obwa foomu ate naye mmala mukaka ayagala nnyo okulya kasooli gonja kukuba ne mweyongerayo naye ku olwo yajja mu state council emmere ye eva mu kyalo empenja yaleetanga emmere n'agiyiwa mu galaji ze 2 nga temubaamu
motoka ziba mukompa mmere era awo gonja biki toyinza gamba seba ntalina mmere amatage nga tagasuubuza bwagajja yagatemamu ebiwayi bisatu awa yalina emidaala mu Owino nga mulimu abakyala abakulu abagatunda ne balipotinga buli kawungeezi kugundi kugundi ku show house kakati nga agokubiri abakozi ba Swiko nga teeko kyayo munywa wali ata afumba we ne kyayo we nawaka kyayo we kati kwolo lubamu clearinga ajja ayita special counsel na kolaki na bagamba nti nayi mutudde nayinze njale nnuma sinalya kantu alidde nanywedde kyayi mujje mumperekere mwenna agamba bakansala bagenda waggulu awo kuseholo fofifulo kuliko restaurant nanywa naye nga yanywa anywa bumpanchi muntu janalaba basa za dola obaga nti bataddemu dola 13 basa batezimbye 10 nga 10 teri dola ya luku ya era kintu kyayitira mu dakiika 25 nekikola ki akatale ne bakawaayo yali kijambu omukyala gundi yali executive director babayitanga ba town clerk obuddo nawandika nagaana kati political side akatale kawaddeyo technical town clerk agaanyi kati otafiya kye yakola yawandiika ebbaluwa nga afunidde kijambu invitation agende mu nsi bbiri okumala weeks bbiri emu agimala mu wiki n'endala wiki n'agamba deputy we gwe bayita William Tumwine processing akatale ako kagende yamuwandikira agende mu workshop international singa tasobola gana minister wa government yali atwala kati ate bili mu bakyofwa tebikyali eriwa mu local government yagenda okudda nga mu wiki emu nga gundi awandisa amabaluwa correspondence nali deputy mayor nga nzifunako obuddo obwo nga naye bakoperako yes kati mwenga mugamba muti aveno wa machindi mwanamwe mukirizo butale bugende bwe butyo ebintu byateesebwanga ku gundi ku district level nga fe tuli ku division kati nze nafuna chance nti nali nnyo ow'amawulire nga ngenda mu kooti bbiri wali nembaawo ate mukwano gwa meya tewali asobola kungobawo nemmanya process yonna bwekola ki nga nsobola okuzza amawulire oba tusharingako ne ba meya abalala nali deputy naye nga full time mbeera mu office mukama wange nga ajja mu justice kola byentandiseeko ate nga muwa amawulire very often nga tuba ne interdivision meetings monthly ne mumagamba akatale katuuse wano akatale katuuse naye nga abasalawo eri waggulu ku police kye twasharinga nga kitaliiwo kaakati kwe kugabana essente for twayinanga account with division ngende account zaazo naye nga making sure nti percentage bweti egenda ku district bweti esigala wa ate nayo bwe yatuukanga eri erina omusolo gwayo gwesogeza luli mwayinanga ne budget era tuzavanga ku district eno ya kesese y'omwaka guno tebagiteesezzaako olw'entalo ezirimu minisita yabasalidawo n'agitwalayo kakati nga mutandika process mutandikira ku byalo nimudda ku miruka ne mutuuza enkiiko ne musalawo priority zammwe ne mukola budget framework paper eri rolling nga kino wekigaana muddamu kati ebiseera ebyo kijambo agenda okudda nga akatale kakoze eki kijambo agenda ova mu workshop ziri ebbiri nga kagenza so abaagaba akatale teyali Sebaana yekka yali central government ne KCC bagaba kamu bagaba bubiri bonna baabutwala naye wino bamala emyaka nga gundi basajja tasasula revenue kati endagaano yali ki yali yagimenya kiyakola bwe kiritange waliwo ekizimbe ekiwanvu ekiri awo awali parking awo waggulu w'akatale yateekawo ko ekizimbe kya mwaliro gumu kiri mu langi ya myufu kyokka kye yabawaayo era kooti yagenda mu state council ate ne bamusasula biliyoni 169
ne bagenda mu musango ne bagaba bazizze n'agamba bwe tuzizza tuzigabana n'abazisharinga bazimpa ze mwogera figa nze sinze ze nafuna ng'omwo mwalimu minisita Saida Buma mwalimu Attorney General yafa era ekyo kyabagobya nga kiteezi bwe yagobezza bali nga wera so oyo omukyala yali akola then ate teyasooka kuba town clerk yasooka kuba principal assistant town clerk in charge of Kawempe Sebaana n'amugoba n'atuula ku katebe okumala emyaka 3 nakyo kimugobya waliwo ebintu byatatambulanga bulungi kusinziira ku Sebaana naye fwe Kijambo yatukwatagana ne Lukwago yali personal political assistant we n'atusaba twegayirire Sebaana mukomyewo ekiseera ekyo KCC erina obuyinza nga kati ate Museveni yakomyawo ekiseera ekyo nga KCC nga tenabafuka KCC yalina obuyinza twagendanga nga Kijambo asula Bugoloobi nebba atugenda ew'ekiro netuvaayo paka we twakonvinsinga Sebaana n'amukomyawo n'asooka amutwala e Kawempe n'addaawo nga full time town clerk jjukira waliwo William Tumwini waliwo omusajja baaliwo yalwawo nnyo oluvannyuma yali secretary wa Uganda Human Rights Commission mu Western ate yali mukozi mu bakyala ne musisoyinza okugamba mukyala naye yasingako abalala okukola oyinza okugamba nti yalina budget nnene naye yakolawo ebintu byolaba nti birabika yakola enguudo n'akola fountain wano ku ssaawa ne bagijjawo n'akola endala walinga ku Bombo Road ne bagijjawo yagezaako n'akola greening ng'ogyeko buno obuguudo bw'emisota baakola ku Namirembe Road si bwa misota bw'abantu balina otambula kati abantu emmotoka ziyitawo zimotoka zanywanga yatta bizinesi n'aba petrol station ku banka ne baasi kati zeetoloola bwetolooza kati buyamba ki bajjamu kalevwat ennene ezitwala amazzi ne bateekamu obutono kati enkuba bw'etonnya eyiikamu bw'etuledde mu covid gundi zonna amaduuka g'omu kifubo gakoze eki gajjula nakaakati saawa zino wino yajjula KCCA eno eriwo bwe yakkiriza ham okuzimba ku mwala ne babagoba political side n'ateesa ne bano ne bagamba n'abagamba nagula paka eyo project yange ekomeeyo naye kambawo abantu ne baleeta obutiyo ne batakulatagulawo naye mazzi tegasobola kukola ki kuggwawo kuba bali ku kigundi so omukyalo ono nga tumuyozaayoza amanye nti azenga fire brigade waliwo omuliro gwadde gwaka mu KCC ate ogutavangawo ne kaakati omuliro gwaka mu bitongole byonna mu byenjigiriza KCC erina amasomero 20 aga government aided siga government nega government aided terina yazimbayo essomero limu mu Kampala yonna 2 naye erimu liri wano Kansanga ne bayita Seed School wane emakindi tulina amasomero government aided gali 3 Kibuli SS kwe nali board member okumala emyaka 9 St. Peters Nsambya ne St. Denis Gaba wange gyembeera St. Denis Sebugwawo naye ku board emyaka egiwera nga naye third term bweggwako ngegenda okutandika sente abaana twalinawo ekisulo nga tebamala nga board member bagagagaga nga basonda sente ntugula enkumu sasula amasanyalaze ekitaali Kibuli na St. Peters Nsambya St. Peters bagambanga Kibuli nga school bagamba mutusasulira abasomesa abya school fees management byaffe ngera yo nakati school fees sukka mukadde atenga ya government aided yes ne St. Peter kyekimu nga bw'oba tolina kakadde ate nga beesalirawo nti bagamba ntukoma mukaaga gwe w'omusanvu ne bw'okaaba ne bujjanga gwe board member olina omwana wo nze nafunawo omukisa nenfunayo omwenda nemuleeta buli board member alina omukisa okufuna ekifo kimu oba okitunda oba okola ki
kati nze wange we twasalawo nga board ntukomye ku 6 ab'omusanvu nga tubatunda kawempe. Kawempe Muzirimu. Kati nagenda okusanga ngo wange afunye mwenda. Nengamba kangende nsabe director yaliwo, I mean HM yaliwo, yali mukwano gwange. Ate nga alina private schools amalungi. Mbutwe ye kawempe biki. Nemugamba nensimba line ng'abalala. Ngende musaba anfunire ku gage. Kuba nali naye nga mmanyi ebyenjigiriza bikola ki. Ali nkyali mu line, secretary we nangamba gwe ba board member tebasimba line. Gwe nanyini somere konze ninabe nsanzeewo usange protocol naga oyagala kungobya na nsikamu ntwale headmaster. Nangamba yingira. Nenzigula nga mulimu omukazi kyala akaaba. Yebise sharia. Ne student yebise sharia. Nga bamala katamba nakawala kono omuwala bonna nga basangula maziga nga liba kuba biwobe. Simanyi. Nali simanyi. Simanyi. Kati nze bwe nalaba amaziga ne ngamba siyingira mu lutalo luno. Omukyala na insisting anaggulawo olugi nanyingiza. Secretary nentuula. Ne bamala eddakiika nga bonna bali mu mbeera bwetyo. Headmaster abatunuulidde bw'ati. Naye omukazi akaaba. Oluvannyuma omukazi n'avaamu ekigambo ky'ettima kimu. Agamba Haji Matovu. Onyimye ekifo olw'okuba siri musiraamu nga yeebisa akakaaya. Ate kati akakaaya kaali kaaki? Anti bw'ogenda Bulyambwa. Olina olyembwa. Amasomero agamu n'abakatuliki bababika sharia. Amasomero agamu n'abasiraamu bagenda ne basaba. Kakati kisinziira ku polisi ya somero. Haji yamugamba nti nkubuulire nkumye ekifo lwakuba omwana we yafunye 7. Twatudde ku board n'oyo board member wuyi. Twasazeewo 6. Tokanga gozze kwegayirira wa mwenda. Sinabyange nkyasoma mbeera. Kakati namugamba naye gitwakutunze naye basiraamu. Ky'obusiraamu kijjeemu. Kawempe Muzirimu basiraamu. Nanga nze njagala wanaga tekijja kusoboka sewo. Kazi nagenda n'omwana we ng'akaaba. Haji na headmaster nangamba salamu alaykum wa alaykum salam. Kugamba ki board member. Badde nze kukutoolera ku salamu. Naga tosobola kuvuiri ngoze kuntoolera salamu. Wani nyintooledde ku simu. Ne secretary wange akuyingiza ndaba. Nemugamba dde ntidde ebiriwo. Nanga kati yogera ekikoleesa. Nemugamba ekindeese answer ngifunye. Bobo omukaaga omusanvu akaaba. Kati nze omwenda nfunira wontunda ku masomero go. Nangamba nakuba essimu nayita deputy we. Nga kagoni nkamuwadde ka slip. Headmaster we yantunula, deputy we yantunulako naye n'aseka. Nembaga ati munsekeera nze saagala kaaba ndi musajja. Mumpe feti yange. Ko deputy nti tuli obliged okuwa board member ekifo kimu. Naye mwana we taqualifying. Bwe tunaagezaako okukyusa embeera tunaga agenda osasula school fees. Ogenda ku school fees gwali $1,500,000 nga munsawo ninamu $3,000. Omukazi nagamba nti ate tetukuwa banka slip nga tosoose okugula requirements nazindaga nga ziri requirements $8,000. Kakati ndikuwa 8 ndikuwa 5 ninaaga namugamba kankomewo. Nengenda ngamba secretary nti bampadde ekifo bansindise n'okusasula bangambye nsooke kusasula requirement ziri kuki ziri ku 8 nina 3. Simanyi oba nsobola ozimulekera. Naga tozimulekera. Wegenda ogambe headmaster tingenze kunoonya ssente ekifo ajja kikola ki layini togirabye bweru tinjirayo sokoddeyo nzirayo. Sajja nagamba asa tugaleete ku Monday tulina board meeting. Nja kusalako ssente zo gwegenda onoonye requirements za school fees nja kukola ki kuzikusalako. Board meeting bafunangayo akasente. Twali ba member 17. Naye nga bwe mutuula musooka ne mutuula mu committee ne babawayo obenkaaga. Kati ku board member nga mufunayo nga akakadde.
kuba bino bimutemyetemye byanguwa gundi ziba nyingi ya finance yaki kati we twatuula twali abantu 17 bamemba batekwa kuba 17 abatuula abaali president baali 11 ngo 8 omukaaga teguze omukaaga kyanjo teyajjaho nalebo ne chairman wange waffe ku KCC fe babiri abali bakiikira kibuli buli kansala babawa amasomero mu Kampala kubabeera ba member kati eyo process muyizaayo ne mmanya amasomero ga government bwe gakola ki bwe gatambula kati we twatuula ku board member omusajja n'angamba n'angamba headmaster n'agamba sente zonna ez'aba member twazijjeeyo sigenda zizzaayo omuntu akole calculation balance oyo tumutemeeteme n'omutemaatema ne bampa ebbaasa ng'erimu 2.8 nengenda nkuba Matovu akama headmaster sente zange ez'omwana tozisazeeko njagala zireka wano kyava nkona ku kibegabega nti gwe Matovu oli mubalako kigenda oli emmere ogenda zisasula kati tebazisazeeko bansasulidde bampadde ekifo kya 9 laba system za Uganda wezitambula bibaawo mu buli sector Katonda yanyamba omwana apiikinga ne mmanya tewali musezi paka ku mukaaga ya piiking era tebamugoba nasigala nsasula ebisigadde naye nga asomedde abantu awaki awalungi so KCC teyina masomero tubadde ku byanjigiriza nti ne mu PLE results eza last year essomero Nakasero eryali lisikola ennyo ranking mu 5 teryalimu ebya Uganda yonna Nakasero in fact eryalimu lyokka nga liri mu 5 naye nga waggulu eri mu 4 something 4 kati ate Bativalega n'amalala n'amalala go ne mu 10 tegakola ki kitegeeza ono hajjati waffe agenda kusangamu ebizibu mu byenjigiriza nti government erina okuleeta capitation grant n'ebiteeka mu PLE naye ajja leeti amasomero tegajja amasomero ga government gajjuza olw'okuba galayisi bw'ogezaageranya n'aga private ekinana agaseera naye go gatuuza abaana mu kifo kya 45 batuula 8 plus tulina amasomero agakyalina asbestic roofing azireeta cancer naliko ku school management ya St Paul demonstration school kumala emyaka mingi naye abasomesa balina staff room za cancer tulipotinze ekintu ekyo nakati kyaganya kola ki mabaati ate balina wakusula bali awo kati education alina obuzibu bw'ojja ku gabeji yegenda okusinga okumuleetera obuzibu bw'ataweerwa naye mutwala yes gabeji is a problem ate City Council tesobola gimala na budget yaayo eyo ng'ogyeko n'omugana gwe bagamba gwe bakoze eki bukyaba sayininga gabeji itako ku Mukasa kafumbe Mukasa road ati nkugeraganya nti eyo wino awo yava mu wino gezaako Nakasero oluguudo lwonna luki we wakyasinga kasasiro kumpi buli wamu waliwo hips za kasasiro nga kati waliwo omuntu omwe yakawa ofa emitiane bayiweyo ki kasasiro naye tewaliwo goodwill ya government kujjawo kasasiro nekola ki tomanya bayinza obbanga bakyalina processes bayitamu ono acting capacity tekijja gwajjeewo tayina abadde naye mu State Council kati ono abadde mu local government abimanyi byonna ajja kugezaako naye ekintu kiri ekigenda omulemesa nti kyofa we yabadde amwaniriza yamugambye jangu naye wegendereze corruption ekyokubiri beera consultative eriba immediate boss bo nga ye yagamba alingaga kati gwe yebuuza ate ye yavaako calamity eri talina solution yajja mukakiko yagamba mbukesi etefunanga sleeping iddirike Kisaka naye KCC tefunanga sleeping minister like Chofwa nga abadde vibrant ya reportinga incident ezo abadde akola mulimu ki ba minister bamuwa minister nga wa Uganda yonna gwe ne bakuwa minister nga Kampala ng'oli deputy ne munno
n'olemu okola alarm oba osupervising ye supervisor budget eno bwe yaganye be bagitutte mu parliament kati batuteyo ki mu garbage bakoze capacity ki sente ki so toyinza gamba nti ovunaana political side notavunaana kyofu lwakuba mwana yazaalibwa wavana mu nkekeera ate abuyinza businza ne mukama we wolotuka ku side nakuga nti alinda munange junior minister nga singa senior minister ebyo Museveni bibaamu nti Sali yagamba abayimbi kati mbagobye tebasobola kugenda wa vice president oyo yatugobye atalina kifune igwe tuyambe opa wanabbanja tebasobola kati bakuwa ekifunga kyakulya gwerya osirike toddamu kukola ki kwogera bidala kati omukyalo ono gabeji wojjako gabeji n'emyala flooding ali mu Kampala asusse enguudo tulina enguudo kilometers 2,112 eziri mu kolansi ziri 30% eziri mu kolansi waddala nga ne paving ogiraba ewedde ziri just 10%. Ezitalina roadside mu Kampala ezirina roadside ziringa 15 nti omuntu owebigera ayitako wano n'atambula kati majority jukira Uganda Kampala ebeeramu abantu bangi emisana Kampala esuza tulina wogenda mu gundi mu physical planning tulina ebizimbe bingi ebiri temporary ndoza tulina slums eziri gazetted nkaaga mu Kampala nizo zonna ziri bubi abantu bazimba mu nyumba nga ziri temporary abazimbe ziri permanent ne mu CBD Central Business District tebalina parking lot kyo omuntu anoonya wa parking n'asasula naye nga abalina parking lot ate bano bagafuula madaala mayini maduuka ogenda mu godown weyo nga bakola ki nga bantu bagulayo bintu nga gwe okujja abalinako entonotono bali bapakinga waggulu ate osasula gwosasula rent gwosasula amasanyalaze gwosasula amazzi gwosasula kasasiro gwosasula guduwiru yedduuka abapanga abalandlord bongeza buli lubagalidde 10% nga tebewuza kubapangisa juze ebizimbe waliwo bamenyenga balandlord bagambye tetujja kubagulira temumala kusasula kati ebyo byonna akavuyo ajja kasanga bw'otakatereeza tojja kufuna revenue ekola ki ekutuusaawo bw'otawa services bisasula okuva abantu bajja kwebuuza omusolo tukola ki kati agidde mu kaseera nga ebizibu biri impact ate agidde mu kaseera nga kakalulu kati alina okulaba nga abantu batawuni politicians bakansala abalodi meya abaembracing ate nabo tebalirede bagala kulaga amaanyi baddeyo mu kalulu kati council meka ezitatudde emyezi ziwezi nawulidde muwala wange Zahara Lwiri kagamba tugenda ku missing council nyanga tumukola ki kansa zirimu ebituli nti abaweera ddala nga 2 bagenda ku byeyo bamala emyaka nga babawa ssente bakazisazaamu tebakyazibawa kati constituencies zaabwe ani azikiikirira okutwalayo ebizibu byabwe mu cases so ebyo byebizibu omukyala byakoze eki byasanze ekisingira ddala obukulu budget eno eyayisibwa gyasanzeewo teyina kyesobola kukendeeza ku bizibu bya Kampala eyamazisi yali eyo mu 7 okusinga ku bano ate nga alina capacity ekola ekintu nakugamba gwe nkugobye yamenya Nyakaana enyamba y'ebugoloobi flat n'agikuba ku ttaka n'amenya wano ku Soya omusajja yazimbyewo petrol station batuyita saawa 8 gwa kiro mujje wano ku Soya tugenda oyo deputy wa spokesperson natutuuzawo ku makya tuwaayo 5 ne tukomawo ne bagenda bamenya eri nga ku wavwa omuntu y'omu ate n'abawaabira nga alina certificate ya NEMA n'abakola ki ne bamucompensatinga abadde abizeemu ng'asibye n'ekikomera zino enkiiko zino eza naamu simanyi naki ezajja ezasimba ebisansa mu Kampala ebyasanga Katonda n'atuyamba hamu byagaba
nebisanga nkuba nebiroka n'ebimu byakala teri kimu kibafuuyira Katonda yabitaasizza byolabako nga bitinta nebikola ki so mu Uganda eyandibadde nga KCC essentially a reporting kati wa President Museveni yensonga lwaki alina baminisita babiri alina ba under secretary alina ba director 10 PS mwali PS alina under secretary ministry ya president kakati gundi agenda process eriwo kati amanya gano bwe gazze president n'ayogera kalina okuddayo mu service commission formally bamalirize gwe tamu zibweziti naawe wezi nakyobe eyali state house controller yalina okulanga finally nakyobe bili under her ekyo kitegeeza ye state house era yo state house katiboti balina PS waabwe gundi cheza na kabajeti kawe bakajeri wa president chofa ne minister ba reporting obuterevu wa president era ebisasobye ebiganyi okuva ku Museveni paka wansi banimizibwa politically toyinza kukinenyeza ku ba politicians bokka bonna gundi olujegerero nalukola ki lunenyezebwa nga technical nga politician nga Lukwago oyinza banenya nga baganye okutuula okuyisa policies nibaleetawo enkayana nti ono wanuupu ono waki ebyo bijja kubaawo ate kati bigenda kweyongera kuba tugenda mukaki mukalulu ekyo kyendaba ku kati okulwanagana kuno okubaddewo okw'ebyobufuzi kusobola okendeera mukwana nabyo ono deputy wenga agamba nti bagenda kulaba nga basobola okuteeseganya ne political side okusobola okuwa obuweereza bannakampala nakyo tekisoboka tebasobola kukaanya nti Town Clerk alina amateeka gagenda okuva mu State House nagambako nti awo ku State Hall otulawo omukyala nga mu State House naye nga tomanyi mulimu gwakola naye nga ajja na reporting nga naggulawo omukyala gwafuna guvaawo era awo teri atuulawo mu KCC nga tafunawo musaala okuva kuba n'abeera paka ku Nankulu naye abeera tewawalaba nga bali mu kukaaba kugambye bateeka okufuna okubalyaza amaanya kirala n'okuba nga balina okufuna kyanjawulo so ebizibu bya KCC byayingira mu KCCA ate KCC yalina weesobola okutaasiza nti yalina obuyinza ng'esobola okusalawo nga division kino tukiganye newandiikira district newandiikira local government nekijja mu chain bwekityo naye wano tekiriiwo kiva waggulu nekiragira nti ffe twabeeranga mu KCCA mu KCC waliwo Airtel ngejja mu kuleeta bukioski obwo mu Kampala obudo yali Airtel oba Selutero bajje wange twagalayo okuteeka mugundi naye tugenda busasuira omusolo mutugazetingire wetubuteeka ku mabbali tugenda kuwa abantu emirimu ababukolamu nga ffe tubuzimba nemba wa building inspector babiyita Mugabi kati yazimba ekizimbe ekyokyolaba ekirungi ekabalagala ne plana ne bagenda bakola survey ne bagamba tusaana kubaamu n'obuntu obwo bina abasajja ne bagayirira twagala 1,000 bina bonga bagala 1,000 ne bagamba muddeeyo mukole review era bwe bajja twaba obuntu era ne buleeta revenue abantu ne bafuna ekyo tekiriiwo kati mulya ennyama emakinde tasobola kuteeka obuntu nti babugjawo obuyinza twalina oluguudo lwe baakola nga baluyita Hanlon Road luva Nsambya ku ddwaliro paka ku barracks emakindi nga balina kusigazaayo ssente ezibasasulwa nga wayisewo emyezi 6 nga tewali kyonoonese ku luguudo olwo ne bazibawanga tezinayitawo oluguudo ne lugwamu nga tekyasobola bakaka nti baddemu bakole ki ne tuwandiikira Town Clerk
tuwandikira ne government minister tubagamba tibaddamu kubawa bantu abo contract yonna nga tebamaze kuddaabiriza luguudo dukoze eki kuba tension yaabwe baali bagijjeeyo obuyinza mwabuyina ne bagaana ne babawa erukuli chairman wa parish development committee twayinanga parishes ne village development committee ne bankubira ne bangamba waliwo abasajja baleese wano tractor ababawadde oluguudo ko tractor y'oluguudo ono ne bagamba temugikkiriza kola ki kutandika kukola naga otugambye tubagaane nti mubagaane bitractor ne babiyiwamu omunyu tractor wagiyiwamu omunyu tekola era bakomawo ne balukola nga ne tractor zaabwe mwalina obuyinza ne bajja lumu awo ekansanga woolaba ku kkubaawo ne waliwo bubuki obuli okuliraana akatale ako ffe twakazimba yes nabisaalu wansi akawo ne bakazira mbu teri bakasitoma kati musulamu banywi ba mmindi eno nabisaalu eno ngadda ku Mubaraka si ku Mubaraka ekansanga okukiririra awo nga waliwo essomero lya seed school waliwo egundi nabisaalu erinnya ndyerabye nabisaalu kiri ku Mubaraka waliwo awo ekyalo kakati ne bajja baleeta pick-up bamenye obuyumba obwo nga nze akiikirira meya simanyi abakazi ne bankubira abasuubuzi batandise okumenya obuki obuyumba konze mumpe ennamba y'emmotoka nagamba mpya ddabo kabini masomaso nenkebera mu lisiti nga tetugirina nembuuza ku building inspector ne plan nanga nti emmotoka ya central division nembagamba mugigobeewo tebagigobawo obugobi bagikumako omulimu neyaka nyaka nanga mwalokeze emmotoka yange konze yandibadde eragawo eri ku trespass ekola ekintu ekiri so dangerous naye kati Lukwago asobola okugamba temujja kuvaawo talina buyinza kati Idi n'abalekawo naga muleke musigaleewo tebamenye obuyumba okuyesika ku bbaasi empya obuyumba bwali bazimbye obo babulekawo obo babugyewo oluvannyuma naye bwalina interest ku musisi yabulekawo naye n'amenya obusigadde obula so obuyinza KCCA tebulina ekigendererwa kyaki president okutta obuyinza bw'abaana abakulembeze ekigendererwa kyali kimu President Museveni yalemwa okuwangula Kampala buli gwaleeta mu Kampala okuva ku Kalashani RDC buli gwaleeta bamulema n'afuna omukisa n'afuna Jennifer Musisi nga muleetedde mu teeka eppya eritwala Kampala mu ofiisi jjukira bali bayombanga nabo basebaana toleze kasasiro ku Sebaana nti eggwoleeta ewamwe ovuve muzigo n'ensowera mwe muleeta wano kati nga bintu bya kusaaga naye nga tebigasa bantu baki ba wansi kati munsi najja nga azze kugogola President n'agamba nti senga nina bamusisi 20 Kampala yandibadde etetedde era n'akola ebintu byonna n'agobamu abatembeeyi n'agoba buli kimu Museveni ne bamuwugira akalulu mu Kampala n'agamba ate gwe yabadde gwe yawa gwongobesezza jjukira ne Kamya yamugambako beti tojja kufuna 80%. Kamya yamugamba naye Kamya naye yennyini kaamukuba akalulu naye ne Museveni ne kamukubiramu kati n'asigala nga Kampala inagitwala nga agiyisizza mu bakyofu ne kyofa agisobola kakati ono tomusuubira kuteesa na bajja kutuula bamwanirize naye yagambye yamuwadde edda green light tolina okuumala eniyo ate olina okuba transparent badirector Jennifer oli yamugambye kutunulira obuli bw'enguzi obuli mu KCC n'okulipotinga ewa bakamaabe kati okulipotingayo direction ziva wa Museveni ziyita mu kyofa oba ono omukyala nti mukole muti ate ono Lukwago ebibye biri kola policies ate ezitajja kuyita mu minister ngate Lukwago naye alwanagana n'abaopposition banne wali mu political side ekyo kyekizibu ekyokubiri kyenzijjako nti bamala okumanya nti Lukwago ayagala akola ki popularity kudda mu ki
kudda mu kanso ab'opposition banne nabo bamulwanyisa baagala kuleeta muganda wa principal kyokka kizibu okumanya bwe bakoma mu kumulwanyisa nti bakwata zaako ate oyita lukwago kati ono omuntu wa bulijjo alaba kirala lukwago ayinza okuba nga talina buyinza bugamba nti mwe musigalewo naye bagoba abantu mu ntobazi agenda n'abaweza mu kooti n'akuba n'enduulu n'atula n'abannema ne babawaayo kaweevu omanye ekintu omuntu wa bulijjo kimukolera nnyo n'amaanyi owino gundi yagyerwanirira olufula eva ku basajja balabidde mu bantu abo bakijjukira ab'owino ab'obutale agendayo n'agamba kino nakano kebagiza akapi abaddeyo nga kati omuntu wansi ya siraamuzi mwe muli akalulu tekali muyenga tekali kololo kati bwoba ng'okutta abantu abo President Museveni General Sale abantu awo ayagalawo Lukwago naye yamuwandiikira akabaluwa lulinga agamba ngenda kuvaako ssebo ebyo byebintu byayogera n'abayimbi nagamba temudda wange Museveni wanayagala abayimbi nga amuyita amugamba bayite nga ono Mpuuga atutte gundi atutanya ali ni skill ate nga yabadde asinga okuyimbira NRM ajja kufunayo abayimbi abenkana abasinga oba abenkana ali ni skill bajja kuddayo mu kaseera akatuufu naye nga si bonna kuba leero kati ate leero nalabye Buchamanyi ate jjo nendaba sina na budde bulaba NRM kakati ekyo bayimbi balina kwesayira magezi nti nekye basaba mu government tebakimanyi bagala sente bazibawaako abakulembeze ne batazigaba bulungi kati ate bali mu association zanjawulo bagamba bakulembera yakoma mu preferred Kenzo exactly kati bwe bagenze okugamba nti kiki kimusinga okwagala basembyoga twagala wa kusula lodge oyagala sente na nyini nsi yakuyise ngugasaba lodge josobola okwesasulira kati ate abayimbi abo abamu badde bamaze weeks myezi ebiri eggulu exactly kakati era yabewunyiza ne ku mukolo guno eyo lonchi gye babaddeko nga babuza mwatuusewo mutya wano kati abo balina kunoonya kibanja walala music ali talent nene mu nsi eziri developed waliwo ensi z'olaba nga ayagala kwenkanankana na inkamu y'amafuta abayimbi abo n'ab'omupiira bwe bati olaba Nigeria ekulakulanye between mafuta na talent za Nigeria ebyo kati wano tebamanyi management bafunye mu kisa nti kati babawadde copyright law gye batanaba kusayininga anti ekyo nakyo bajja kukibeerako bayimbeyo emyezi gino egisigadde Museveni amala okulya ennyaka alwa tesala abagobe ajja kubaddamu naye lwaki yabalabisiza bw'atyo wakati mu bantu bonna ne kamera nga ziri awo omuntu bw'asaba ensaba etaggwayo ne gwasaba atuuka ekiseera n'amutamwa ekyokubiri tebalina association yemu ate beerwana waliwo lwe baafunayo ku ssente bangi tebaazifuna abamu baafuna abatinitini kakati ate nga bamanyi eri ebisawo tebikola ki naye byaweddeyo byakendedde kati naye agamba nti kati sooke tusibemu tulinde akalulu nesi yabalaga nti asobola obbawa ssente ez'obwereere n'abawaako oyinza okugaa nti yabawa kati waba yabawaako babeere basiimu talenti zaabwe bazitunda awalala ennyimba zaabwe abamu zikola bulungi abalala bakola ku mikolo gy'embaga waliwo n'abayimbire abafu kati buli muntu talenti gye yamuwa agikozese oli yamaze okubagamba nti omuntu bw'aga nti okuze kati nkutadde ng'oli mwana wa kagenda otakule ojja kuyikola ki mu covid tebaatakula tebaasika ku capati tebaalima so embeera bw'ekyukakyuka nayo obeere nga osavaivinga oli yabadde wa lwatu yandisirise n'atuula awo ne batuula naye yabatumidde n'abantu n'ayogera publicly nti manyi mugenda kunvuma ku social media naye kakati nze mbakoze eki mbatadde mugende munoonye ekibanja awalala gundi bwe yakinoonya byamusala teyagenda ebwe mayinja yakomawo bwe yagenda
yasooka nsi tugitunda. Yali ayimba ennyimba ze nga nnungi. Kati wagenda eri n'agamba muzeeyi akalulu bamugoba yayimba muzeeyi bagaanyi byagaanye. Yeefuula olina kubanga nawolovu. Kati bwe yeefudde yakolayo showa n'emu neekwatayo ku Serena. Kati ekizibu kya Uganda nti bakuba bakuba ne bakubira n'abasamize show abalala ne zibasala. Mu nsi ezimu bagamba nti tujja kubanga show buli myezi 3. Naye wano kumpi buli wiiki. Ate kati bafuuka mabidde beegatta embidde gonja ndiizi. Tugenda kubeera ne Buchamani tubeere ne Suzanne Katharine ne gundi tewali yeemalirira okukuba kintu n'akijjuza. Eyakikolako wano yali oyo Mayinja yakikola ne Eddie Kenzo yali erugogo kyajjula naye nga ate era ayise abamukola ki abamu gataka eri yajja nga zekola ago nenga alina ne kwakola ki kati ekyo ekitonde bakyakirina Katonda akibawadde bakikozese nga minus sale akyabataddemu naye tempulalire oba nakuba yezi mukuba kuba waliwo mu kadongo kamu abaali bavudde ne ku luguudo ate nga bayimbi balungi nga Sebatta baatuuka ekiseera nga baagala bakuba ennyimba zo ezipromoting obulimi tiyafuna akasente nadda engulu n'amabanja n'agasasula kati talenti yaabwe esobola obbazaayo wasale nga bakyagadde ngasooka bakuba muzeeyi genda muzeeyi tukukooye naye balina sooka kuba zimukuba ne babayita definitely n'abatali bayimbi bubakola bonna bwe bayise basooka kukola ki basooka kukuba ne balyoka bakola ki babayita sobadde kyanga nti Lukwago salaamu agala waawo waali ayisizaawo ebintu bye bingi kigeza salaa kontrolinga Kampala eno abakulembeze ba Kampala ba MP bakansala baani bw'obanga omanyi Sale bakumanya Sale noonya omwami gwe bayita Luutu yaliko kansala w'abalina obulemu abeera nnyo abeegendako mu Australia nga baakawangula kisanja kiri ekyasooka na kino Luutu yabakulembera n'abatwala ewa Sale ne bakola endagaano ez'ekisajja kikulu ezitali mpandiike kubakyusiza minisita gwe baalonda waliko wasookako Franka kuddako Betty Kamya ne baagala okubaleetera waliwo gwe baali baagana Sale n'abagamba oyo mubi nnyo ebyo babyogera batudde ne Sale naye ali awo bali mu kupulaani yes ekyo ne bakiteesaako kye baateesaako ekyokubiri nga kiringa kiragiro nga bamaze okubawaayo akabaasa bameya bakansalas aba district kuba ne ba MP butaddamu kukuba laale yonna mu Kampala public laale open space naddala CBD Central Business District balabye yakuba laale yonna nakivubo bbulu nga muna byabufuzi MP yenna kabe meya oza kyajja coincidental nawuli tebabakkirizanga naye ng'obalaba opposition bagenda ebiseera ebyo nga bazikuba ne Constitution Square tiyagasi najja naye kaakati tewali laale yonna ekyo kiragiro ekyokubiri bw'obamala okuba facilitate nga bamanyaayo nti Lukwago alina ki popularity alwanira nnyo abantu ayogera bwogezi ebintu bye tebikola bw'ayogera omuleka n'oyisaawo kati omulala tebasobola kuteekawo omuntu nga Mabikke nti ye Lord Mayor kuba Mabikke alina n'okwokyera City Hall era baali mu kalulu akasooka ke babba nga bagaba Ssematimba yakabbye obululu bwa Mabikke bwali bujjudde ku ssaawa 4 mu Summit View teri balonzi nga mission erimu geno ng'erimu Buto ng'erimu geno Sejjusa nga n'abaelectoral commission babakkiriza babawaddeyo akantu babbire Mabikke ki kati ebyembi bakwata Ssematimba mu kituli ne bakasazaamu Museveni agamba
Lukwago avuyemu kuba jukira Mabike baali bakoze malisi nga bagamba nti ayina ebipapula bibya yabikyusa mu academic all level ewandege yabiki avuyemu Lukwago ne Sematimba ne Sematimba avuyemu gundi asigali n'abaliwo Museveni ayagala Mabike je kuba Lord Mayor Sebaga namugamba nze naleeta Mabike ne Mabike yandeeta saagala ko Sematimba naye Mabike mubi nnyo okusinga Sematimba kaleke nga bukakola ki ge magezi gokka Sebagala ge yawa Museveni agatwala agakasasiro we yamuleetera bamuyoola yamulyamu olukwe era kasasiro alimu wano omunenyiza Museveni yamuleetera abaswisi Museveni n'abasindika ewa Samu Kuteesa n'abawa Mutabani bajja nga Sebagala bagenda muwaako 5% nga sente be bazireeta zonna neza kasasiro Metropolitan Kampala omuli wa Kiso Mukono Mpigi ne Kampala nga be bateekamu ssente bakolemu amasannyalaze ne maniwa nga Sebagala gaggawadde ng'avudde ne kubwa meya ng'agenda gaggawala mutabani wa Sebaana n'ayimini Wakuteesa n'asaba 30% asajja nga tebafu era ne babagoba Museveni toyinza mugamba ekyo takimanyi nti kasasiro oyo abali tamumanyi nti waliwo solution esobola omukola ki era amanyi ne bu solution obutono National Water ng'ogiwadde kasasiro emuyoole mu Kampala emugezaako nti waliwo erina ewankoko erinawo headquarter oba ye branch headquarter eri Kampala naye bajjawo ekivuudo ekyali kiwunya kati kasasiro bamugyamu amasannyalaze ge bakozesa ab'ebikajjo manyi kampuni bbiri nga mulimu ne Kakira abeekolera amasannyalaze baali baagala nagawaako gavumenti mu bitundu by'ejjinja ne bano basobola okuwa abakesi aba woota basobola okuwaako ki n'ebitundu obataddemu capital kuba gavumenti kesi kitagiteekamu ssente I mean National Water yeekolera ssente zaayo lwaki basalako n'amazzi ku makomera lumu yagusalako mulago n'ekkomera lino baalisalako amazzi kaakati bwebanga ate egasaasaanyiza Mugisha alimu kati I mean gundi alimu kati Dr. Silver ayongereza kinene ku Dr. oli yalimu kinene nnyo onsaasaanya y'amazzi ate nga gali cheap lwakuba bagatunda ebbeeyi ki ennene ne bwe baba bongezza ssente zaabwe zisoboka toyinza gageraageranya ku masannyalaze kakati bw'okulaba nga amazzi ago basobola okukola kasasiro oyo ne bajjawo n'ekivundo ekitakyawunya ewankoko bw'obateekamu ssente ne kapasite tuwetaaga munaggana mu Kampala tuwetaaga munaggana mu Jjinja kati lwaki obalawasiga nnyo omugwira okusinga ono akulaze nako nti asobola just yeetaagamu butaagaliza Museveni bwe yamanya nti Senfuka akole eddagala naga nja kulikola wesindika Dr. Musenero teyamusaba gundi ebikolo bagende ng'osobola biwaayo yabaga musooka mumpe patent owannanyini tuteese ajja kufuna omuntu ayinza omuyamba okulakulanya kuba baligezesezaako nga liwonya kakati Museveni tayagala baloko yensonga lwaki yagala okuwa basembule okubayamba ne bagwa sembule yakolanga radio nemitayimbwa n'amabaati kati balina akantu kali awo yafa n'okufa bw'oyagala okugenda naye yayamba abalediyo abagwira batasobola nakukola rediyo baye mupimu wanga bagenda okulaga basangayo rediyo 3 naye nga bagaye buli maka n'obuspare obwaliwo nga tebalina kapasite ekola ki bwe yaleeta wano ow'emmwanyi Kananasani yajjira mu biyumba by'eggaali y'omukka y'emigugu yatuukira mu kooti nga bamuvunaana kubba milioni 10 sango gwali ku Buganda Road na kukavalinga Kananasani okuva Sri Lanka milioni 10 n'akwata ekyuma kya kofi n'akimuwa bw'agenda kukola engoye ezigenda wa ebweru n'atazikola n'afuna basimanyi agowagalozi bano embeerera misota ne gibalumira eyo naye ng'emabega w'ekyuma ekyo waliyo ekyuma ky'engoye ekikola yugiiru zetwayambalanga ffe yamato waliwo bata nga taziwadde ssente naye bannayuganda munnayuganda bwe yatandikawo banka ekola emisana n'ekiro ne salade ekola ng'eggalawo 12 Kigundu yamalirawa banka tebagitwala ne batasuula banka ne batwala ne properties ez'Embaale Katwe wa
oyo Munnayuganda kasita yamanya nti alimu obwongo bwagala obufunye ssente obusobola okujja ku gavumenti Buganda ekiremeseza Islamic banking okukola etya ndi bayinza okugamba nti ssente ezo z'aba terrorist yateekawo condition nti gavumenti ekole co-funding 20% yagaana yalemwa yensonga lwaki banka tekola ze ssente zitalina magoba omuntu zatasobola nagenda ku mubate mugenda kusula commercial banks zinendala kubazo zifunda nazo ziyiya zinobera ziyiya zikola amagoba mangi waliwo banka zemmanywa zitakyajinga kinene nga zikola ki zibeerawo waliwo banka ezeetandikawo nga zirina establishment yazo ebizimbe byazo ettaka lyazo bebasingamu obungi population mukatulike agenda mu centenary nange omusiraamu ngendayo olwa favorable conditions kati buli muntu asobola okugenda wakola ki wayagala mulimu banka zotasobola kugenda mu banka of Baroda nga zirina level zaazo ate abazaagala negwe notta UCB account personal account sente ziva mu mata mu UCB bwe bagitunda bajjamu batundiramu ne sente oli tiyagula kizimbe batwala sente kalu ne bazikola ki ezivaayo abantu abaali bazimanaginga nga bakubuulira sente ezikola ki ezibatwala kati bw'otunda UCB n'oleeta KCB oba oyagala Munnayuganda n'ogikubira n'akalango ani etasasula UCB yali ku kizimbe kyani ekyo kyani ekizimbe kyeriko kati ekiriwo kati kikati ekiri kyamu yali mukyala Karimu n'afa nga alamidde baana be Karimu n'akirwala kesi zibadde mu kooti n'ebizimbe ebirala bingi kakati yembeera ekola ki eri mu nsi Jano Salatula n'abakulembeze ba Kampala tebalina kuba nkungana tebalina kola abakulembeze abalonde nga bateesa ne Jeno eggulu temulina kuba nkungana ne condition kubalina okukolera yes era akasente ke baba waamu omu namulaba nga agaba mukyere nga yakalonda mu mizikiti egy'enjawulo mu Kampala mu Makindye wano omulala era mu Makindye natwala mukama wange Kalungi Moses Bill Gates yali meya nga ine ettaka lyagenda okugula entebe eyo liri ku mazzi twatuukala omusajja n'atugamba nti ku mazzi temusongawo Bill Gates nga gwe bagamba waliwo mu MP yaguzeewo mugule n'ebbali Bill Gates n'alemwa naye nga yagulawo yali yakava eggulu kakati osobola okugamba nti olwanyisa Museveni ng'oli mu mbeera eyeyagaza abasajja bagenda mu nsiko bakulaganga nti balina n'empale nga za bituli ne balwana nga balya n'ebikoola by'emiti kati ng'oli mu Luxury akuwadde Luxury gw'olwanyisa ate waliwo abakaana nnyo ku kintu nti olina empulikinga gy'opulintingamu nti Museveni tebasobola mulwanyisa nga yabaliisa kati DA ebaali tennaba kujja nga nze mbeera ne Mabikke nga mbeera ne Mukaaku nga mbeera ne Ndubowa embeera zaabwe zonna nga nzimanyi tuva ku TV ne tumutwala awantu ne yeebaka waasuda amanyiwo kati sisobola nakuikonkona ku geeti kati Mukaaku seba alina PA akwata essimu ye kati omuntu abadde obubi emyaka gyonna nga bamusongeramu nti bakusongamu nti oyo alina olubuto niweegaana ne bakulaba ng'owanda ng'oli abukatunkuma ng'oli ettaka lya Toyi baba balinda bulinzi maternity olubuto tosobola sente ya Museveni bw'ogirya tasobola butakwanika era sayini zijja abantu bagamba muntu ono abadde ali bw'ati naye nga asobola n'okutwala ekimu eky'ekkumi Emmengo mu luwalo lwaffe miliyoni 13 sijo kanga asobola okutwala convoy ne zijja e Namirembe okulonkinga gundi naye nga bagamba nti n'oleeta Allen Skin gwe bagamba nti yalya 5 yabba ssimu najja nakulaaleyo nakugamba nti nze nno kale nabba essimu ne munnange nabba ekido mpuga yatugamba mbu mwamukwata bubi ategeeza nti bantu bangi be bawaayiriza ng'emisango tebagikola mpuga atubuulire sente ezo bwe bazimugamba yasooka n'agamba tazifunanga sokoleke n'agamba sizifunanga naye nzirinze kooti egenda okusala omusango nga yali yazifuna dda otoba mulimba
oba mulimba naye kati sokola so kukkirize nti oba mulimba naye kati gubagambe milioni 2 ne mu kooti takkiriza nti yagatwala naye ate yateeseza ne famire eyabali be yakubye naye ate mulimu omuntu we mu kyotala mu Kenya ajja abba abantu misango mingi ale ne sikini sigwe musango ogusooso ogenda ogw'obubbi lwakuba guno gwagenze mu mawulire ndowooza luli abadde abba naye nga si muyimbi agamba si muyimbi amanyiddwa kati aze ku speed ya wave nekikwatayo wamulaba ku Entebbe Road awo lwe yasooka okukola show ey'amaanyi abadde avuga motoka nga z'abakulu atambulira akuuma bajaasi akuuma bakulu najja kati gwe n'ogana ate gwe oyagala okuyimbisa no impact kijoleeta ng'otunda branding kijoleeta ng'otunda alien skin noga ntukoze ne memorandum ng'ovumirira Museveni akoze ne Buchama ne Catherine Kusasira Museveni takyayagala bagezi mu campaign zayagala abantu bamuleetera kalulu yensonga lwaki bamugambye embaale sebo naffe baneeko tuli wano wabu bwatuluma ddala tukuwa kalulu naye batebatufaako munzirire mumpulire tuli wano tuli baneeko n'abawa milioni 10 kati oyinza omutwala ne bw'omutwala mu basezi nti bawerawo ebisatu abalumba ne bw'omutwala mu basamize Museveni ekintu kyali very superb bwaluka ekintu kye akinsistingako bano balwanagana bulwanaganyi Museveni yatandikira ku Foronasa eyo Mozambique simanyi n'agenda wa Munduli simanyi biki najanga yagala bwa president n'atuuka ku bwa vice president ku Muwanga naddayo mu nsuko n'ajja n'agamba njagala bwa president emyaka 4 nenga ayagala life president naga nchongereyo na tukole constitution kati ayagala bwagazi ko kubulira nga amini nti I will be life president nenga life president yensonga lwaki calculate nze nnyo bana bagenda mu PFF twagala kulwanyisa president ng'abantu balinze balabe omwana ne taata ku kabaloti zembaga nti oyo Katemba PFF PRU I mean PRU yali emuke initial balinze bubagira bwana ate kati pressure group PRU nibatandika n'okuleeta ono yali yazayana ne Kasolo wa finance nga boga nti tugira ku tikiti ya PRU Museveni namukasuka ku CDF naddamu namwambaza uniform namuwa CDF n'obwa ku chief of command sausage abantu be abamu nga mukyala Kenzo muyito wa Pitu newo mulala nyamtoro n'abateeka mu cabinet kati mulwanyise Museveni nga muli mu cabinet sayinza okulwanyisa Museveni wano okuva naddala ku opposition kyongamba nti opposition bwe bamala ogironda mu Kampala egenda nesinkana Sale ne bateesa ku terms and conditions lwaki muteesa kyengamba okulwanyisa Museveni okulabawo ate weekuli actually this time Museveni alina is access to State House bili abiri mukaaga okusinga luli waliwo ebisinde ebimutaddeko forces yebikoma okuba obungi yakoma okugabuziwa ate nga ajja kubifinancing nandala gumwagamba date money kati namwe muziri nabo balina kye bakugamba nabo balina obasisinkana abe Katonga nabano balina obasisinkana kakati obulwe engeri gyokola ki yo Museveni Besigye baga nti nze sijja kuva luzira yawandise ne baluwa paka nga nfunye free treatment mukyala we naga nti nze ndiredde okusanga Museveni tumalirize ensonga zino basola mu kasolyaka ebigambo bya njawulo oli omukyala yentandikwa y'okuleeta y'olutalo Museveni y'obutakwatagana ebyaba bintuuse okumutwala mu General Court Martial akabuuka akazitwa alangirira obwaki okubeera presidential candidate nga takyasobola mutwalayo naye era bamutwalayoko ne bamunominatinga ng'aliwa ayiruzira nga Attorney General awandiise nti tekaligana tateekwa kuba nominated deputy we n'amugamba tewayikigaana namunominating kati ebyawano tugamba nti ono ye mukulu ye bosi wo asalawo abamulala ku nsonga ezisinga obungi ne kati gwe mpuugano nalabye ng'agamba nti ye
ekisooka yafuna unfair treatment mwene yuko bamuwumuza banyola okumuwumuza tebamuyita banawuliza ddi emisango gye n'ebira kati omuntu nga ye abuze ebyobufuzi mu myaka fair treatment yaliwo era yali erabika nti bwe bakwata abalala bagambibwa nti balya ssente so bwe bakwataani ekyokulabirako General Moses Bigirwa bamuteekako ne committee ne bamususpendinga naye nga babuuliriza ono kyali mob justice wetuuka wali boogedde beboogedde ne bagenda ne babiriikinga mawulire naye yalina kwedifendinga nti nze sibye nabagambye omuntu bw'omukkaanya ne mutakkaanya ne bamutuuka mu kooti omubbi ne baba bamukwatidde mu nnyumba ga nti nsibbanga tugende tuwoze n'oleeta obujulizi ne bugaana kakati waliwo gaapu ebatuuza bonna bombi kuba buli omu yeetaaga munne bw'olaba toweetaaze gundi n'atajja kubwa pulezidenti Mpuuga akomawo ewuwe kati Mpuuga sokujja kuba pulezidenti enjogera yegaba bagenda kunoonya pulezidenti ate abamuleeta bo bamwagaza aba pulezidenti nga gwabadde mu byobufuzi siragirwamu olikomendinga ye okujja kuba pulezidenti tayinza butajja project erimu Museveni kituufu project njagala otuule wansi nkugambye ajja kujja Gobedi senga yajja kubwa MP emirundi yaniweze emirundi ena nga tayinganga ku bugezi bulaba olusi ne kuyita wayitawo yayita sobola kujja ne lwaki yagende lwaki yasooka nga okugamba nga bagambye nti bakabaka ye nawo yozayoze mukulu ne kupatira agenda so ensonga za politics mu Museveni akyatukwata aina weapon 3 ennene ddala aina weapon ya sente aina weapon ya maje then aina weapon y'abatematema mu bantu ng'abakozesa kati eyo project ya etayinza kugijjamu toyinza kugijjamu right honorable Anita Among naye olw'obudde tukomaawo tunakyongerako olulala naye tuzize mu kibuuzo kyange nga gwe nga aludde mu byobufuzi ng'obiripootingako n'ebirala osobola komendinga Mpuuga ku maanyi ge mutumulabako okujja okusimba okubeera ku bwati kupali bwa pulezidenti nze nkiddamu ntasobola kubulya atajja kuba kifo kyakikoze eki nakirabako ku Mabike yawangula wano ebisanja ebi oba MOP ekyasooka ze nali campaign manager ekyokubiri ekyo tuba tuddamu n'atwekutulako n'asalawo nti agenda kubwa Lord Mayor yes netugamba nti kale kubanga twali tukikanyizaako mu interparty cooperation nti Sebagala gundi ajamu newe mmanyi okumanya nti Besigye amuyeyamu olukwa atembeeya gundi Lukwago nga ntuula wali ekatonga ekiro nga nali ku kakiiko ka electoral commission nga ndiko ne engineer bali mwezo namubuulira nti tojja kuyitamu nga nkubisira n'ebipande ngenze kwesimbawo ku 5 nga ntuuka esalamu ebaga tukumanye Siraaje naye ku bwa Lord Mayor oli kwani nga sobola kubalimba Mabike ffe tuli kuba Lukwago awo byerabire bwefuna amaloboozi bwe gatyo nikola wizituo ne ngamba kuni tujje empapula za WMP oli agenda kuwagira ani Lukwago n'agamba wane tuulako ne muka restaurant awantu niyegaana naye nga nze nyongera kumulaba ne muga Lukwago when I insisting ajje ku ate sibangako mulabe tetagiragana bulungi wamugamba agende Lukwago kubwa kansala nga nvuganya omulundi ogusooka twakola akamyufu kugaba kyagaba n'akawangula Charles nga wangula omusajja yali Kawuku oli n'amugamba toyinza kukawangula oli ne bavumagana gwe wakwata ente gwe wakola ki olutalo lwe lwajjawo ne bandeetanga wa fire brigade Siraaje bano tetubasobola jangu weesimbewo neyawangula n'angamba Siraaje nkavuddemu jangu we nesimbawo nesunsa nga laala eringa ya presidential nga candidate fire brigade fire kati nkola nomination newandiisa nengende Kongo mu lutalo wabula ennaku 3 campaign zitandike nenkuba simu satellite phone yite wali masimu nga tutandika nnaku bagamba wavaamu wadduka nengamba gundi ampise Mbusa Nyamwisi
ampise ku ttaka kubanga ennyonyi yaffe baali bagikubye 6 seater yali tunonayo ab'amawulire ne mandeeta ne mamba paka empondwe ne nyingira wano kiro ku makya abantu bandaba ekintu ekyetinda nina akazindaalo kamukalakaasa kangenda okukozesa gwe mvuganya naye alina emizindaalo gino eminene akugamba tumuwe emitwalo 10 tukolerenga kulaale ye ate nga govuganya aye neŋŋanda nja kusigaza kamukalakaasa Lukwago oyo nampa emmotoka nenjiwa kansala munnange wa DP bamuyitanga Nassanga yafa kansala alaka nampa open roof prado kati olunaku lwa nomination lwennyini Siwanuka Limited waggaba beach nangamba mpulira emizindaalo egyo gigyo konze nina mukalakaasa nti oli musiru jangu wano n'emmotoka esinga obunene nenfuna mulamu anampa Isuzu netekako ebyuma biri byali 3 eyaffe nga biri 10 nebikuba nga buli muntu atula ku bizindaalo lale soka twagikuba wali ku second mukibangirize naye nga oyinza okulowooza nti presidential election kati abagamba nti gwe ne Lukwago ovudde mabega ng'opinga Lukwago baba bategeeza wa comment eziraba twayawukanira ku kwesimbawo nga mpagira Mabike nga designinze monitor nze kola byabufuzi najje gaba nagamba nti tugenda kugoba ababbi bakalungi ne siraji abamaze ebintu bya Kampala Lukwago ebyogererawo nga simulumbye tokale mu kitundu kyo ali mu kitundu kyange ngenda ku radio media mbuuza nti wayi mwabba ebintu bagenda kubagoba ne mugamba Lukwago gwe mmanyi mukwano gwange byayogedde yabadde atamidde Musiramu anti kirebo yakimbuuza atamidde bwaba simutamiivu tayinza byogera naye nze musaasira Nedi nagamba gweyogerako Musiraamu konze mumanya anywa omwenge gunywa ne Betty Nambooze egindi nawala agutandikira mu ggaba n'agumayira mu cupa bale eri na Musiraamu Lukwago Musiraamu embozi tugikomyawo twasizinga fire onale meda disegona yajja wemala program eyo Secretary wa Uganda Muslim Supreme Council Nzereko Muhammad nakubesimu ajampita nandaga ifana nyinga musajja akutta omwenge ningina kubayo level mukale nakuba ekyokubiri era nanga nti omusajja oli munno kunze munnange agambo sizinga fire ate yakutandise yansandise yakumbira agale nanga atajja kuddamu ne mugamba ataddamu sijja kuddamu bwaddamu jja kuddamu emirundi 4 itumalira era nakati mukwano gwa otwalade ku mpuuga nadenda kumbuza ne Namboozi gali mukwano gwa mpuuga ngamukuba emisumaali gyakatiku Namboozi nawolovu ayagala kifo kati seyawa zino y'omu ku bakandidate abagala oba vice president w'ekifo kya Mpuuga Buganda bali ne oyo Namayanja bali ne Muwanga Kivumbi waliwo n'owokuna naye amawere genfuna Namboozi alabika asukkulumyeko yandibadde gundi Kivumbi naye waliwo amawere comment zibamuteekako nti ali kino naye nga ebyo tubirinda bivuemu Namboozi ndabaga naye ayeekwesa eri ate bwe baali batandika Namboozi yaliyo mbawagira principal kutandikwa yalinyayo kakati asobola n'okukiika n'embuzi n'agitwalamu ng'atwala mu ssabu Tumbe yangamba mbu yalogera Bobi Wine mu mbuzi nedda ebyo byalwali yamuwa buukiramu so n'ekifo ky'obubaka bwa Parliament emboozi sigisale George Musisale Lukwago mukwano gwange namukolera story nyingi nga bakyalina alaka mu kampuni emu kubyanyima bamusibye kuki yali lawyer era nakati lawyer mulungi nze mu trusting nenga yali watabu nnye mabega nawandikako nti mu monitor tagenda kulonda Kidanda kubwa deputy nasanga ku high court ku Madana ngamba ani yakugambye ekisiru sirowooza nko nakumuloza nemugamba ogenda kulonda ani roadman nafunye information nti abakatoliki bakusabye Richard Robert yali kansala wa Makerere University kati PS wa engineer Mbamwezi n'aba DP nga bagamba baweede omuntu waabwe memba Kidanda ndowooza bikomyawo nagenda agamba Julius tumusiime mukama wange muwabuzi abantu sajja aleese ebyobufuzi bya Mabiki mu mawuli yampandiseeko nze omusajja simulowooza omusajja nampita mugamba nze sireetanga byabufuzi nalizayininga wano wangenda mu byobufuzi nkomyewo
ate sirina we nkubalo kwagwe yabadde apolereza ku musango gwange munene gwe mbadde nagwo. Kwa yakuolereza ku misango gye? Yes, chemba ye nenga Abdalla Kiwanuka ne Medad Seko bali baganyina okumpa nga DPP acting DPP chairman wa Electoral Commission gwe mbadde naye emyaka mingi aganti oyo musajja ajja kubuzaabuza obujulizi bwaffe babba obukadde 7 nkimanyi 5 kakati nenga kitufu mwalimu abba sente ezo ate twazibba yate nga nero kwabya kikuteekako nga ate yateekako nga yampolereza lwaki obuwolereza omubbi statement okimanyi yo yenyini esolo okuteesaayo munda bw'abanga ndi mubbi nga gwe oli mu kooti nonga nti si mubbi chemba yo yeŋŋamba abanamateeka bo bwe batyo ssebo ye abazze kukola ssente kakati nowulira omusango gwakomawa simanyi we gwakoma omusango fayiro bagibuza nga Rufi Kijjambwa zeeruzira adeetedde akatambi akalimu inginiya nga agaba ssente ezo ne gwaziwa tawuni kiraka yali whistleblower yali awaddeyo amawulire nga bagamba ne meya wange yazikola ki yakwatako kati bwekijja ewange nze nalina ebbaluwa era baali tebalinankwata nenjijjayo nga nawandikira tawuni kiraka oyo tumwene yatunda obutale nti ssente ziyise mu EFT zistoping nangamba eyo issue nene giveeko weraba kya meya wange namugamba Siraje yayingidde mu bintu byo naife tulina akaffe kaakano tukuwa chairman yali akava China yaddamu nampandikira ebbaluwa nti nzizeeyo China goboli yawo nga police ekukima nafuna n'amawulire nti bankima ne bamala ewiki nga ngalina bajja awo ne bangamba tukunnonye baga tugende wane uwo ewange ku ofiisi ku ofiisi ntula mu motoka yange kototyo yali akulira CID angamba totuula mu motoka tukutwalira mu yaffe konze njala kuvuga yange nti nenjirekawo ne bantwala bamabikabwe bajja ne bakola enduulu nga mazeeri nakunya ne bantwala fayiro bwe tumala tawuni kiraka batuleetera akatambi tukalabye ne oseruzira nangamba nze mbadde principal agenda okulumiriza kati ngenda kulumiriza tumwine sente zino yazibba ne inginiya sente zali meka baali bagambye 7.5 miliyoni naye akatambi kaalimu 222 nekati era ako ke nali ngenda okuwaayo nti sente zebabba sizeezo nyingi zisinga ku ezo ze munsi kati bw'oba manya nti nfunye akatambi ako ne basooka bagaana beyiro okumpa omulamuzi gwe twasooka ku high court n'agamba mulwadde tasobola kumpa naye bannange nga yabawadde bacoaccused nga enkeera ne tusala amagezi Abdalla Kiwanuka ne tukyusa lawyer I mean omulamuzi ntugaana ne kiraka okutiima manya batimbawo ku high court mulya nnyama yanzijayo ku speed nandeeta eno mu katale nga bali abalala tebamanyi nkoze eki fayiro we bagibuza ne bayita deputed DPP agireete aginoonya ne tukalambira bagikolemu photocopy bagisatisfyingira awo bamanya nti tuzirina naffe fayiro tekyaddamu kubula ne bakola wisdom omusonga ne bagugoba era ne sente zange tebazinsasulanga nali ngambye musyayi nga asuubiza ozisasula ntazisasula kati njagala kulumba haja tyono musiraamu wange mpabire kesisi si yazisasula kesisi nalina sente DPP ayigigiza ngamba nti tebazinsasula paka ng'omusango ukoze eki gwagwadda kati omupango gwali gwa kigo kuteeka zisuka mu milioni 10 wabawe wayina byolingirize bitakwatako nkugambye nawandika ebbaluwa eyimiriza kati bali benyimiriza ne beekobana ne CID kati bwe bituuka Kijjambwe yali akoze statement nga anyumiriza obubbi n'afuna akatambi ako n'akaleeta nampaako ne kopi eruzira ng'agenda kuluma bo kati meya wange weyajja egaba Kalungi nagaba naye nze nalonda deputy wange simanyi nti mubbi ebyo byamukubako byabisimanyi n'omugamba nti Siraje tuludde naye mugaba n'ennyambala ye n'embeera ye tugimanyi senga yabba ssente zenga wanjawulo yandibadde alabika bwe olaba tolese Siraje wano toddanga mu katale yafuna kamunye 3 n'azitikka abasuubuzi awo okumwawo n'abatwala ebizira n'andeetera n'ebintu bwe biti ne looya nangamba bino byange bibyo Siraje tuzze kulaba nga tukujja mu luzira konze ebintu biwa abasibe nsi byagala kati ne looya wuuyo ne mugane naki na looya wagamba omubbi egaba ate omuwolereza otya looya wo simwagala ne baddayo pressure mususeeke y'abantu be kwe navaayo eruzira nengenda mu lwale gitwala ku baba Dr. Kiwanuka wa DP yali Kiwanuka Semakula ngani Kalungi akamala okwogera takyaddayo ne mugamba nti ndekulidde sikyakolagana Kalungi okumpayiza ya basene nga na details kola ne designing eruzira nanoonya
ne muganzi Kalungi kumanyika ebintu awo nkutereddeyo omugongo twagula tractor tuzimba ekizimbe n'inflating sente ngende mbyogera ali bakusenshalinga nga olanya gubali wawadde commission mu hotel ya Green Hotel bakasala muwako obujulizi naye nga nze nina bwino yate nze deputy sinza ku omusajja gwe naye mu struggle ekyo nekiggwa so ekyakalungi kyaggwa tuliba mukwana n'ekyalukwago kyakola ki omuntu akugamba nti tuliba mpalana alimba yasinze n'okumpa amawulire ku kooti ya kesi ya court martial ya Besigye ne Besigye twatuka ekisera ne tuwaawukanako bamubbe diara form nga tamanyi we ziri mabike ezimu yazikwata kuba baale magana okukwatagana mabike yazibuzaawo ne nampulira nga nawe enjogeera engeri gye babbamu ng'ate ndijja kumujene yali abibba ne baali basibye ebizira nampa mentioning mu report engeri y'okubba we nagimuwa n'agitunulamu naga si eyo gye njagala bategeeraganye miliyoni 2 nampa emitwalo 2 nemwawukana nze bwino wange nsigala naye kakati gwe ekizibu oyinza okufuna ekirala nga Katonda akyambeezezaawo nga nina okuyamba n'ensirika so kati luzira wa manene nakumeka wabazaayo mwezi mulamba naye nalinga okusooka we nali ngenda nakubira omulamuzi eyandayiza bamuyita Serunkumayisa nibwa bansibye naye simanyi kyakukola ndi ku CPS olubanzijayo Jinja Road nangamba ngenda kuddira nankubira nangamba njogedde ne kulira Maxon Bay genda ne Bulangiti totwala mu Forest genda mu Forest totwala Bulangiti kayinchi 2 sente zo toziwa muntu yenna bajazi kugira keri upkeep era bona tuka si yayi kulivu n'abategeeza nanga nembagamba yenze ate sidaje lwa amadibute meya konze era yenze katama nagamba wamayinja nti oyo n'olyo muwalabu mutwale mu B1 kati nze ngamanyi mukomera city yakulya kawunga bana kalyako kusoma nanti ayo bisiyaga kyeva mbuza basebe banange nti B1 kyeki tie komera lya bakungu aje mu hwezi gibabeera bawuira ku radio basoma ku mawulire uyi ile wena tukayo katikiro wayo yali katikiro akulira oli yali overall ne katikiro atwala ekomere gundi ekizimbe ekyo nangamba gendo soma amateeka ago labo bona agasobola basi kye tugugobe muno tofuyisa ngo yimiridde simanyi tokola gali asatu mwabi ne maganja agasobola onasobola okusasulanga wikire sente z'okulya emmere kuba ffe tefumbire waliwo atufumbire koze njazisobola ozirina koze bazinzigiddeko wali ne baziwandiisa era ebbanga lyennamalayo nali ne nadduli oyo yansangayo Haji yalemedde okusasula sente z'abaamusinga omusango mubyakalulu emboozi ekomewa ntoja n'ensi ate teyasasula sente za kisolo twasigala tumubanja naye twamulekanga omusajja ye munene yekako wasangayo baaliyo wali tewali batono twalinga 11 12 abamanyiddwa naye nga space eyo gye tukozesa awala mubeeramu abasibe 3 twagulanga amawulire nakalediyo kana akatono naye olala baali bagenda tukwata nga tulina akasimu emboozi eri bantono kuba yatumaze olunaku lwama nga tetulidde nga tetulabye namugenyi naye ate akasimu tebakalaba tebereza nadduluge bawangudde mukalulu bamugamba akasimu kaliwako badde okutte si byangu tukome wano siraji amina tukoze na bingi annaye tukome wano leero tujja tandikira olunaku olala akuume atakumira mpeera gamba nti gwene Lukwago ovudde mabega ng'opinga Lukago baba bategeeza wakomenti nziraba twayawukanira ku kwesimbawo nga mpagira mabike nga ndizayininze monitor nze kola bya bufuzi najje gaba nagamba nti tugenda kugoba ababbi bakalungi ne siraji abamaze ebintu bya Kampala Lukwago ebyogererawo nga simulumbye tokale mu kitundu kyo ali mu kitundu kyange ngenda ku radio
media mbuuza nti wayi mwabba ebintu bagenda kubagoba ne mugamba Lukwago gwe mmanyi mukwano gwange byayogedde yabadde atamidde bwaba Musiramu anti kirebo yakimbuuza atamidde bwaba simutamiivu tayinza byogera naye nze musaasira Media n'agamba gwoyogerako musiraamu konze mumanya anywa omwenge agunywa ne Betty Nambooze egindi n'awalana agutandikira mu gavana agumayira mu cupa Kyofa we yadde amwaniriza yamugambye jangu naye wegendereze corruption. Ekyokubiri beera consultative eriba immediate boss bo nga ye yagamba alinga kati gwe yebuuza ate yavaako calamity eri taina solution. Yajja mu kakiiko yagamba mu kesi etefunanga sleeping iddi like Kisaka naye kesi tefunanga sleeping minister like Kyofa nga abadde vibrant ya reporting incident ezabadde akola mulimu ki ba minister bamuwa minister nga wa Uganda yonna gwe ne bakuwa minister nga Kampala ng'oli deputy ne munno n'olemu okola alarm oba supervising nga Bozi Nawolovu ayagala kifo kati kiseera zino y'omu ku bakandidate abaagala oba vice president w'ekifo kya Mpuuga Buganda bali ne oyo Namayanja bali ne Muwanga Kivumbi waliwo n'owokuna naye amawere genfuna Nambooza alabika asukkulumyeko yandibadde gundi Kivumbi naye waliwo amawere ge community zebamuteekako nti ali kino naye nga ebyo tubirinde bivuemu. Nambooza ndabaga naye ayeekwesa eri ate bwe baali batandika Nambooza yaliyo mubawagira principal kutandikwa yalinnyayo gubulyawo nga poliisi ekukima nafuna n'amawire nti bankima ne bamala wiiki nga ngalina bajja awo ne bangamba tukunnonye baga tugende wanewuwo ewange ku ofiisi ntuula mu mmotoka yange Kototyo yali akulira CID agamba totuula mu mmotoka tukutwalira mu yaffe ko nze njala kuvuga yange nti nenjirekawo ne bantwala bamabika bwe bajja ne bakola enduulu nga maze ennaku nnya ne bantwala fayiro bwe tumala tawunikirako batuleetera akatambi tukalabye ne Oseruzira nangamba nze mbadde principal agenda okulumiriza kati ngenda kulumiriza tumwine sente zino yazibba ne engineer sente zali meka baali bagambye 7.5 miliyoni naye akatambi kaalimu 222 era ako ke nali ngenda okuwaayo nti sente ze baba sizeezo nyingi zisinga kwezo ze munsi kati bwe bamanya nti nfunye akatambi ako basooka bagaana beyiro okumpa omulamuzi gwe twasooka ku high court n'agamba mulwadde tasobola kumpa naye bannange nga yabawadde bakoaccused nga enkeera ne tusala amagezi Abdallah Kiwanuka ne tukyusa lawyer omulamuzi ntukyaddayo ne mugamba nti ndekulidde sikyakolagana kalungi okumpa iza ya basene nga naditiriye sikola nendizayininga nanoonya ne muganzi kalungi nkumanyiko ebintu awo nenkuteereddeyo omugongo twagula tractor tuzimba ekizimbe nonfulatinga sente ngende mbyogera